Yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi atendezza enteekateeka ya halal gy'agambye nti yakusita omutindo gw'ebintu mu ggwanga n'ebitwalibwa ebweru w'eggwanga. And it is proof of our nation's commitment to recognizing the importance of faith in the economic and social development. Abyogeredde mu nsisinkano ekitongole kya Halal Bureau kwe bateeredde omukono ku ndagaano ne Uganda Muslim Supreme Council okutunda ebyamaguzi ebweru w'eggwanga. Uganda Muslim Supreme Council ekiikiriddwa Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, ekitongole kya Halal Bureau kiikiriddwa Abdul Hakim Sekandi, ate University IUIU ekiikiriddwa Sheikh Ismail Simbwa gy'agenda ku woofiisi za Mbabazi mu Kampala. Ambassador wa Uganda Sudan Dr. Rashid Semudu ne Mufti Mbajje bategeeza nti endagaano egendereddemu okutereeza okutunda ennyama n'ebyokulya ebirala ebweru w'eggwanga. Kubanga akatale kano nga kagguddwawo gavumenti ekola ekisoboka kyonna kubeera nti baggulirawo obutale bungi. Obutale olidde bwe tutunuulira kata baagala ennyama ya Uganda, Algeria baagala. You are not only supporting the Muslims of Uganda, but Ugandans at large, because when we benefit from this project, then the whole Ugandans are going to benefit. Akulira Halal Bureau Sekandi ne Professor gy'agenda boogedde ku laboratory gye bazimbye okukeberwamu ebintu. Tukimanyi nti tuli ennyama ya halal naye nga bw'oba tonnagitunda bweru erina okuyita mu musoso guno okugenda mu kukeberezo n'okubeera certified okusinziira ku standards ez'ensi yonna. N'olwekyo kintu kino kikulu nnyo kye tutuuseeko era twebaza gavumenti. Omulimu gwaffe nga Uganda Halal Bureau ekyaffe kukebera bintu bwe tumala tukakasa obutuufu bwabyo tubiyisa.